Tukulamusizzaako agobe najje kumiddeko 98.8 ne 95.5 Radio Hudu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Ne tukwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Tugguse n'enteekateeka eyatwatukenke sports special bya mizannyo okuva obudde buno paka essaawa zigenda kubeera ddala 6 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Bingi byogenda okubeera ng'ate otegeera mu nteekateeka eno nga bigenda okubeera ng'ate bitambula, era njaga okutegeezako nti byonna byogenda okubeera ng'ate owulira bingi ogenda kubeera nga tobifuna butereevu mu nteekateeka eno nga bwetambula. Essaawa eno esooka y'enteekateeka eya Nantameggwa 2025 nga bwagenda okubeera ng'ate atambula, era njaga okutegeeza koko nti Nantameggwa by'emizannyo ku Radio Hudu akutuusibwa ku bannaffe aba Kamu Farm Supply. Kamu Farm Supply bakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva ku kampuni ez'enjawulo omuli Yala, omuli Falcon, Green Palus, Unifat n'endala nnyingi. Kamu Farm Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime n'ez'ebika byonna kussa eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo endala zonna. Kale no Kamu Farm Supply abasange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Wood Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja, ogenda okubeera nga tobasanga. Ogenda kubanga okuba essimu noti 7 noti 9 39 25 noti 7 noti 9 39 25 be bannaffe abo aba Kamu Farm Supply beeyungeko tuukawo mu kaseera kano osobola okubeera nga ate ensonga zitambuza bulungi. Bannantameggwa abana bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios eza Radio Hudu. Kuliko tulina Mugisha Martin ono nawagira club ya Man U, Real Madrid ne Masaka Sunshine. Then kuliko Mudu Dennis awagira essaza erya Kochi Masaka Sunshine ne club ya Arsenal. Kuliko Neke ya Derek awagira Vipers essaza erya Kochi ne Manchester United. Osa Abdul Shakur Riyadi awagira club ya awagira essaza erya Kochi ne club ya Chelsea. Bali mu studios abana abagenda okubeera nga ate babinkana akawungezi ak'olunaku olwaleero. Yenze Tamukedde Omar Matovu na bulijjuko Nesija Sabrina wetuli okulaba nga ate embeera yonna ogitambuliza ddala bulungi, era wetuli embeera yonna osobola okubeera nga ate ogitegerera ddala amaddadi saana. Kyogenda okukola ojja kuba ng'osindika obubakabo obuwandiike ku bonna bali mu studios ani bw'owagira. Ogenda kuba ng'obusindika ku WhatsApp eya Radio Hudu noti 752 988 955 noti 752 988 955 osobola okubeera nga ate ensonga wamma ozitambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza. Mu maaso wali nga tukomekereza obubaka obujja kubeera nga ate busomebwa, ate era nitwongera okubeebaza nobula okubeera nga ate muliza Radio Hudu omuntu wa bulijjo. Yenze Tamukedde Omar Matovu na bulijjuko wali, Sija Sabrina wali, n'Endawula Albert wali mu byuma, then Jesse wali ku kamera nga bulijjo. Twagamba dda nti w'osuubwa mu studios osobola okubeera nga togenda ku mikutu emikwanira wala egya Radio Hudu n'osangayo ensonga zonna nga bwe ziba zitambudde eggulu limu. Omukulu mugamba otya? Ndi bulungi ssebo. Tolina tabu? Amannya? Keya Derek. Keya Derek. Bw'ovuddewa? Budde Lwamaggwa. Kochi Lwamaggwa. Kochi eri. Owagira ttiimu ki? Kochi Man United ne Vipers. Munaava mu kibinja? Ye. Aba kochi? Yes. Okakasa? Ye. Okakasa? Ye. Iye. Oze waffe nga gyota naye. Wangisebo? Ye. Gwe. Kyogamba na wano otulimu. Wano bikyukamu. Wale tolina bw'osimba kati? Tewali. Ekibuuzo kyo kikino ekyawo mwapu. Yes sir. Program ekintabuli ekolebwa ku mpero za Radio Hudu y'omuntu wa bulijjo. Ebeera olunaku ki, budde ki era ani agikola? Program ekintabuli ebeera buli lunaku olw'omukaaga ekolebwa omwami DJ Mel Pro essaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3. Toyanziza toyanziigi. Londa ebbaluwa yo. Ebbaasa yo manya ne bwe nnakutuma ebbaluwa. Ogudde n'enkoona n'enywa. Lwamaggwa oba kitundu ki? Lwamaggwa Kyabigondo. Awo wonna amatwale gange. Meeya. Nzabitwala. So wasomera wakaka bajjo St. Aloysius. Awo nyine wasooka kasozi waggulu. Kaka bajjo. Mweyagalira kasozi eyo. Ebasa okay.
newankubadde nazaalibwa mu Lwamaggwa nenkulira ekakyera ngenda kuwuza ebibuuzo nga ninganga atava mu gombola yemu naawe. Ekisookera ddala mpa ebyava mu mupiira ogwa Masaza final eya 2023. Bulemeezi yakuwa Busujju goolo 1-0. Nedda tewali Kanyego. Kituufu Bulemeezi yatuuka ku final letu yakuba Busugi yakuba Gomba goli mu kuweerere. Kulima ya Johnson Senyonga yakuba Ennyanda era gwali mungi nnyo paka munda. Ekyokubiri mu Nalwamaggwa njagala ombulire ani eyali top scorer mu liigi y'eggwanga lya Uganda ya kampeni ya 2023-2024 n'omuwendo gwa goals bwe yateeba. Mudu Dennis oyo yali Muhammad Shaban yakuba goals 17. Bakuweereze kamu. Mu Nalwamaggwa ebibuuzo nga bidduka sipiidi. Biraba. Mpa amannya g'omuwanguzi mu meters 1500 mu Olympic Games mu bakyala mu 2024. Kiganya olugendo olwo baba kati otandise oddolowooza nga wala. Gusike bukutuufu. Inamusha Martin yali Faith Kipugoni. Bakuweereze kamu. Mu Nalwamaggwa munnange nga bakulonda okumala buli kibuuzo bakitwala butwazi. Ekidirira ekisembayo Alan Okello yalondebwa nga man of the match mu mupiira ogumu mu mpaka ezakyana ezakakomekerezebwa. Mupiira ki gwe yalondebwa nga man of the match? Uganda Queens yalezanya eggwanga erya Guinea. Uganda Cranes ng'ezanya Guinea. Awo olugendo tandise olusalasalako bakuweereze busatu. Ekisembayo mu nnaku ki watandise nakangakanga eddogo lifuluse. Ekisembayo mpa amannya ga head coach wa kilabu ya Kitala. Waswa Bosa. Neda boss tewali Kanyego. Oye George Lutalo. Kati Waswa Bosa amyuka George Lutalo. Kale nno mulala naye musemberezi microphone eyo. Bulugute. Kuba ntiisiza ngamba coach tomanyiyo. Nengamba wadeke. Tuyinza okuba nga tebijja kuba byangu. Omukulu. Sebo. Ugamba otya? Matu mwendi. Akwagala ayita mabega. Ampayita. Ate munnaye bateeka kugalubindi bagamba nti akwagala kungu na mabega. Ne manju atuuka Sebo. Ne manju atuuka? Yes. Abantu bajjukiza amannya go. Abdul Shakur Yadi Kabito. Ovuddewo. Ngulidde Kifamba coach. Mweriranye. Okamala. Mwemanyi. Twemanyi era fine. Omu yazze n'akati, omu yazze neki? Na muti. Kale takino otwala obone obutaano. Program ey'ekintabuli ekolwa ku Mpewo za Radio Wood. Yes sir. Ebeerawo budde ki ani agikola era ebeerawo lunaku ki? So program ekintabuli ebeerawo olunaku olw'omukaaga. Omumagizi wa Seno DJ Meropolo yagikola asa 12:30 mpaka saawa 3. 10. Program eyo etandika essaawa 12 kumakya mpaka saawa 3 ya program ey'ekintabuli. Tuli ffenna? Ekibuuzo ekisooka. Yes sir. Njagala ompe omuzannyi wa Uganda yasinze okuteba gozi ennyingi mu mpaka eza CHAN era yatebye gozi mmeka? Yabadde Alan Okello ne goals 3. Bakuwe.
Ekibuuzo ekyokubiri. Yes sir. Mpa amannya g'omuddusi eyawangula mu meters 800 mu basajja mu mpakiriza Olympics. Anonda takerewa. Akulonda takerewa yanguleko. Ayambale. Mudu Dennis. Jacobo Kipulimu. Ono nakomyewo gwakubiri. Bamuyita Emmanuel Wanyonyi akomye omulundi gwakubiri. Ekibuuzo kino ava mu ggwanga erya Kenya. Tugende Wakerenga. kulaba onyiga ku buti. Njagala kujja birokerwa byange mu mwanyi. Mpa amannya g'omutendesi wa Bull FC. Kigaana. Jangu. Enoch Shamati. Abe Chikomeko. Abe Chikomeko. Atuwe. Ewe kochi. Sebo. Ng'ogyeko Aluwahiru. Mpa amaklabu amalala abiri agaddiza mu kibinja ekya wansi nga gavudde mu ligye gwange ya Uganda ey'oku ntiko season eya 2023-2024. Kwaliko kilabu ya Ntere UPP CFC. Ne kubaako ne kilabu ya nkutadde. Waliwo mulonda? Kuno gwonike nga togutya. Mudu Dennis. Waliko kilabu ya Jinja SSS. waliwo mulala. Waliko timu ya Busoga ne timu ya Gaddafi ono gyayise Entebbe UPPP. Kituufu yo yaliko. Eyo lwakuba nti yakyusiza bukyusa linnya. Tuli ffenna? Yes boss. Ekisembayo. Amaanyi ge watandise nago ge njagala omale nago. Era nkyagalina. Okyagalina? Okama. Mpa ebyava mupiira Buddu gwe yasooka okusamba. Mipiira gy'amasaza ga Buganda 2023. Abateme emiggo. Nakulabye. Mudu Dennis. Mu mpira ogwo Bulemeezi yamiragana yali magana ne Buddu. Omao. Buddu yakuba kochi Billy. Era yali pasi Bulimide Kibe Dickson gwali muli kwao. Bila limwesa. Tuli ffenna. Namba 3 aliwo. Yenza sebo. Weebale kwambala saati t-shirt eya Elikambio. Kwesiva. Onyiridde Nnyo. Era byekulabye njagala okole. Kangezeeko ndabe. Kogezeeko? Yesebo. Nkuwa ekibuuzo kyekyawo mwapu? Nkirinze mukama wange. Okirinze? Ye. Juma special ekolebwa ku Mpoza Radio Buddu. Mpa obudde bwayo n'ani agikola. Nsaba kunziramu. Juma special ekolebwa ku Mpoza Radio Buddu. Mpa obudde bwayo n'ani agikola. Nyinza sebo. Weebale mutabani. Aliyo mulonda. Teba kironda na kironda. Dawula ke wazitoye kati. Amanya ina manji. Kosi! Amanya ina manji. Tuola Bible. Ate mwenda hivyo. Bible. Jesse kitambula kitya. Oli bulungi? Ali bulungi. Buddu nera afa mwenyuzi wa ke kali akafe. Buddu Wangisebo. Jukiza abantu amanya ne club zowagira. Erinnya eryange nze Mudu Dennis. Nga ndi muwagizi wa Masaka Sunshine FC abagiyita Elikambio n'essaza lyange erya kooki era nga ndi muwagizi wa Arsenal Bukulwe. Yesebo. Kale Elikambio okusande naye ebyakabi onayo omwana gonaleeta okugeze. Sinnatuuka. tulina wakojja. Abatali ntoinanga talent si amaanyi nnyo gye balina. Yabuyi. Batwalira ddala Musayi Gosebo ndowooza. Ekisookera ddala. Yesebo. Ani yali top scorer mu masaza ga Buganda 223 n'omwendo gwa goals gwe yakuba? Kinyinze sebo. Webale nyebalire ddala. Tewali alonda. Yali Yusufu Mukwana owa Kyaggwe ne goals 7. Muddu Wangisebo. Bana Elikambio bakuwuliriza mu group eyo bali eyo baabaka. Kale
Ekibuuzo ekiddako. Yes sebo. Ng'oggyeko Wakiso Giants mpa kiraabu endala 2 ezaddizibwayo okuva mu liigi y'eggwanga lya Uganda okudda wansi sizoni ewedde. Kwaliko kirabu ya URA. No ya Alwayo. Nedda Muddu. Alwayo ali mu big league ng'ebonaabona n'ensi. Temukyajjukira byaliwo mu liigi ya sizoni ewedde. Tunamusha Martin, Mbale Heroes ne Wakiso Giants. Kya. Aha. Mbale Heroes ne Bright Stars. Kamu. Wali nabuza ng'ogye kwa Wakiso Giants. Ate gwe muhanzi ogizizza. Muddu. Wangi. Babuulira. Sijja bamala maanyi jagezaako. Ani yawangula? Yes sebo. Mu meters 1500 mu bakyala mpaka eza Olympic Games eza 2024. Peruth Chemutai. Nedda muna erikambyo munnange kikyamu. Just even izalira atandise okuseko kamala. Oyo yali Beatrice Chebeti. Naye bakusekerera bagambe lwaki mwe Gamba sibyangu. Bwe bagambe lwaki temwakola ki? Temwajja. Ekidirira ekisembayo. Yes sebo. Tubuulire referee Munnayuganda. Iye. Eyalamudde omupiira ogwabadde ennamboole mu mpaka eza CHAN ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu. Nakyo kinyiize. Shamira Nabadda. Bakuweereze kamu. Eya Derek. Munafuuki. Muddu. Wangi. Jevis ne Conrad wakutumidde okukamala. Nange mbagala nnyo. Kale bakwagala nnyo. Nange bwentyo. Ekisembayo ne Judith Kakoza naye akukoonyeeko atumidde nnyo. Bawagizi okukamala. Nange mbagala nnyo. Bazeemu amaanyi. Nja kuyitawo mbasuubiza. Kale. Iye. Mpaidi kochi wa Lugazi. Kinyiize sebo. Steven Bogere. Bakwegamu. Eya Derek. Muddu. Oli bulungi. Ndi bulungi sebo. Olina tabu. Yadde. Kiki. Biganye. Biganidde wa. Nga biganye bukyali. Katulinde tulabe. Kamulinde. Basabi kyali. Kyobanga nagambye esati gy'oyambadde bakuba. Naye gwe omuzambi oyinza okubanga nga toli mukubi. Naye kale gwamanyi ky'onosanga mu gurupu ate ffe tunaavaayo. Kojja. N'ogamba ki? Yaha. Oli aha? Amazina gawe? Amazina ni banyota Tunamusha Martin. Tunamusha Martin. Ovudde wa? Katonda abadde Wamma ovudde wa? Mbodde Kitenga sebo. Kitenga? Wano ku lw'Evira? Lw'Evira sebo. Owagira timu ki? Bagira Manchester United, Madrid ne Masaka Sunshine. Naye era binsanyudde. Oba buli mwabukutte mutya? Baana babiri bava kooki. Bali bonna ba Masaka Sunshine. Kale, ekibuuzo kye ekyawo omwaka. Yes sebo. Program ya Juma Special ekolebwa ku Mpoza Radio Buddu. Njagala ompe obudde bweba ku mpewo ompe n'omukozi wa programu eyo. Sebo eva ku Lwokutaano. Enjira ya Lwokutaano ekolebwa omukulu Tamugende Uma kuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 6. Nkumye. Ewo n'otunuliza n'ekisa. Programu eyo ebawo ssaawa 5 kitundu mpaka ssaawa 6. Ebawo Lwokutaano ya Juma Special. Tulina omugisha. Okutwala mpola. Nja kukutwala mpola. Mpa amanya g'omutenesi wa Club Express. 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 Mpa am
male byekwasa edikisaawa yeeyo akubye emmeeza edikisaawa omumanyi akubye emmeeza kati ye Badiru Kaddu Mukasa oba Kaddu Badiru. Ekibuzo ekyokubiri, mpa ttiimu yamalya mu kifo ekyokubiri mu liigi ey'eggwanga ya Uganda season eya 2023-24 ne points yakuŋŋaanya. Sebo yali KCCA yakuŋŋaanyiza obubonero 59. Nawanigidde embudde bwa munne ono wa Galubindi. Mudu Dennis yali klabu ya SC Villa kati bakuwa kazinda yali klabu ya Vipers n'obubonero 56. klabu ya Vipers n'obubonero 56 bakuwe. Martin oli bulungi. Ekibuzo ekiddako, ani awangula mu meters omutwalo mu bakyala mu Mpaka Olympics 2024? Beatrice Tebeti waziri w'okukola division bakuwe Makenya omukyala. Ekibuzo ekiddako, Jolo Mutakubwa y'omu ku bannayuganda balondebwa nga man of the match, bamulonda mu game ki? eya Guinea Sebo. Ongiya Martin mu game ya Uganda ne Niger. Mu game ya Uganda ne Niger. Ya Derek. Omanyi bwe gwaggwa? Ye Gwaggwa Bills. Ngani ate? Atele. Alimo kero yomu. Bileke. Martin. Obulayo kimu. Yes sebo. Mpa ebyava mu mupiira ogw'amasaza ogwaggulawo 2023. Buddu balemagana ne Gomba 0-0. Ogwaggulawo amasaza 2023. Yes sebo. Tongiya Martin. Waliwo anyenyeza omutwe nja mugamba. Kangeleko. Buddu yakuba coach 2-0. Buddu yakuba bulemeze mu 0. Buddu mu kijjembe etu ya 2023. ngangeri nsomesa bwana. Bamala. Mawokota yakuba Busiro zali 3-1. Wa Busiro yamaze okuwangula 2022 nga alina okugula amasaza ga 2023. So ensonga ezo kyekitundu ekisooka ekyenteekateeka ennyantantamegwa nga bwe kitambudde. Anyongera okutegeezako nti bannaffe yabava Lekevu Restaurant osobola okubeera nga toyitayo ne weefunira ekyokulya ne weefunira ekyokunywa ofuna ekyemisana n'ofuna n'ekyeggulo mu nteekateeka eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga etambula. Era njagala okutegeezako nti naawe alina emikolo osobola okubeera nga toyitayo wamma ggwe n'ofunira ddala ky'osinga okuba nga teweetaaga kubanga balina buli kimu kye weetaaga agwe wenna omulungi awuliriza. Osobola okubeera nga tookuba essimu noti 753 67 65 35 ojja kuba nga toyogera ne manager Abdu obulamu osobola okubeera nga ate okutambuliza ddala bulungi. Then bannaffe aba Mutundu Agriculture Solutions bano nno abakolera green crop fertilizer ekigimusa ekyo kyolina okubeera nga ate oteeka mu nnimiro eyo wamma obulamu n'obutambuliza ddala bulungi mu kaseera kano. Njaga okutegeezako kyekigimusa kyogenda okubeera nga tokozesa kiina ebika 16 ebyebigimusa munda ate n'ebingo 16 ebigenda okubeera nga tebiyambako naddala ekimera kyo okula obulungi. Gwena alima kasooli, alima biringanya, alima ennyaanya, alima green pepper, alima ebibala byonna osobola okubeera nga tokozesa green crop fertilizer mu nnimiro y'obulamu n'obutambuliza ddala bulungi. Agumya emirandira ekimera kyo ne kiba nga kiina obugumu okubya ddala wansi mu ttaka kale nateekamu ekigimusa talina bulabe mu ttaka so osobola okubeera nga tomufuna mu kaseera kano. Abali muteekateeka ennimiro zammwe obulamu n'osobola okubeera nga tobutambuliza ddala bulungi. Green crop fertilizer ennimiro yo wamma etunula green yekka
ng'omaze okubeera nga tomuteekamu. Ku noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 embeera osobola okubeera nga togitambuza bulungi gwe wenna omulungi awuliriza. Tugenda kuba nga tumulamuuko then bwe tuba mukumulamuuko tugenda kujja n'eddakiika eziddako n'ekitundu ekyokubiri ekyebuuza okuva ku Lwebero Ggwanga tova ku Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo. Okyali ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu dakiika 18 zizibulayo zigire essaawa 5 z'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tukyali mu nteekateeka yaffe neyannatamekwa era nga tugenda mu second round bibuuzo bya mizannyo okubako emitala w'amayanja. Enteekateeka eno nga bulijjo ekutuusibwako Farm Supply. So mu kaseera kano enkumbi yatandise okwajja kale no Farm Supply ogyetaaga nnyo kubanga bakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon, then Green Pulse, Unifat n'endala. Farm Supply bakutuusiza n'ensigo z'ebirime ez'ebika byonna kosa n'eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, then carrots n'ensigo zonna. So Farm Supply ojja tusanga mu kibuga Masaka era tuli ku Buddo Street kizimbe ekya Muzeeyi Kasujja. So okumanya ebisingawo ojja kuba ku 070 9 30 9 25 070 9 30 9 nyongera no bajukizaako Ron Sport Center mu kibuga Masaka abagala t-shirts eza erikambi ng'omukulu muddu gye yeesaze t-shirts ezo weeziri abagala emijoozi gya club zemusinga okubeera nga mugoberera n'okuwagira mu muganda wange wa Chelsea akajoozi olina kasoni wedde yangu ofuna akajoozi kasoni empya tulina obujoozi mu version zonna original version the players version ne versions endala zonna so jangu ku Ron Sport Center ofuna emijoozi egyo abagala bakola labeling azino batira akamanya n'ebigambo service yemu tubeera nayo. Then abagala engato z'omupiira abagala spare play abagala emijoozi egiri plain abagala shin guards abagala shin warriors n'ebyakabi ebirala bingi. Ron Sport Center ojja okujja ofuna ebyakabi ebyo era tuli mu kibuga Masaka ku Mucho Complex obukkirira mu Nyendo ku main road kitegeeza tuli ku main floor so yingirira mulyango ogwo munene era mulyango woyingirira ojja kulaba omwadamu ali mu umbrella ya red yingira munda mu kizimbe ddala ojja kubeera ng'otusangayo then atukuweereza service byonna bogwanidde okubeera ng'ofuna n'enkya bwetuliyo okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka gye bunaazibira so tuyiteko kuba tusaleko tojja kwejjosa. Muganda wange jjukiza abantu amannya gy'ovudde club z'owagira tugende ebibuuzo bino. Keya Derek viridde lw'amaggwa Coach FC Vipers ne Man United. Coach mumwe essuubi ne maama Kataligirya nga byataguse muganda wange nga byataguse nange ndi munako kine maama yingira ne Pacific nesooka nengulamu okiwedda gwejjayo omutwe nga nvaayo amanyi wegaggwamu nasooka ngulamu awo. Ekisooka omuzanyi Adagula sizoni eno ku Real Madrid yeetimba omujoozi namba 15 kampeni ewedde yali yeetimba omujoozi namba mmeka? Jazi namba 21 jazi namba 21 nedda mu nnaku kimunnange tewali alonda era Nelson ewedde yali yeetimba omujoozi namba 15 so ansi ebadde mu kibuuzo kitegeerekeza ekibuuzo ekyo kibadde mu ansi. Ekyokubiri mpa amannya g'ekisaawe ekya RB Leipzig. Kiganye akkiriza yesebo Sabo ya Red Bull Arena. kamu waliwo empaka ezate nezigenda mu maaso mu ggwanga erya USA eza US Open. Novak Djokovic yatuse ku semi-finals. Mu quarter finals yagyemu ani?
Tire freeze. Busatu. Mpa ebyava mu final ey'empaka za UEFA Euro ya edition ekyasembye okubaawo. Tottenham Hotspur. Euro. Zira mukosebo. Mpa ebyava mu final ekyasembye okubaawo ey'empaka za UEFA Euro. Spain yakuba Bungereza goolo 2-1. Bakwelese busatu. Kylian Mbappe omumanyi. Manyo sebo. Kugwangira Ufaransa yetimba jazi namba meka. Number 7. Sham. Tuna Mushamati namba 10. Kamu. Aso badojina. Wamazima ojumira bino tuweleza kanse. Oli kulebye kodde omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nga temugyekumiddeko. Ibra kyali ng'ogamba otya agambye nti musajja we Riyad Kabita mwagaliza buwanguzi. Naye agambye nti akendeeze aŋŋambye amalala. Bwali waŋŋambye. Siramu afaaki nange. Nkulaga message. Ngamba nnyo kennyini afaaki nange. Kale abantu bajjukiza amannya. Abdushakur Riyad Kabito. Ekifamba coach mpagira coach nekirabya Chelsea. Ekibuzo ekisooka. Yes sir. Andre Onana alina emyaka emeka? Mu Cameroon. Myaka 27. Myaka 27. Omanyi gyali kati? Naye kirabya Mani. Ngamba kati. Kati. Yenga asatu mpadde. Alina emyaka 29. Emyaka 29. Akuwe. Kabito. Sebo. Riyad. Wampa sebo. Mpaba nyaga ekisabo kya timu ya Liverpool. Bay Arena. Akuwe. Harry Kane yali omu ku bateba goals ennyingi mu mpaka eza Euro 2024. Yakuba goals meka? Yakuba goals 5. Goals 5 mu mpaka eza Euro 2024. Nedda. Yakuba goals 4. Yakuba goals 7. Yakuba goals 3. Omukulu sebo tugende. Agenda kuyimbuliza bubuzi bwange tugende. Njagala ombulire goals meka omusambi Kylian Mbappe ziyatebera klabu ya Real Madrid mu La Liga season ewedde omugatte. Kylian Mbappe goals meka Kylian Mbappe azatebedde klabu ya Madrid omugatte mu La Liga. Omugatte. Yakuteba goals 3-4. Yakuteba goals 3-4. Balaka lafika musebe. Ekisembayo. In fact season ewedde yateba goals 3-4. Eno yakateba 3. Tebakubwawa. Ramba Ekisembayo. Yes. Njagala ombulire Novak Djokovic alina semi-finals meka ez'ebisoke. Semi-finals 8. Semi-finals 8. Ajja kukuba kibooko. Tuna Mushamati na semi-finals 6. Kaya Derek alina semi-finals 14. Bakuwe. Ekirumadde muliza radio. Wanga ebintu ebyo tebinaba na kuweza ssaawa 24. Nga tubiyimbyeko wano ekiro kati yabadde awuliriza ono. Tobalaba nti akizzeemu obutuufu bwakyo. Muddu. Wangi sebo. Josh Carter. Nkomyewo miguwa.
Yoshikata akutumidde. Nange mwagala nnyo. Mathias akutumidde. Kageto Julius bw'amenya batekawo emoji. Bali okubeetala okukamala. Batumira biwedde. Naye bw'obuuze mwe mwaliwa. Mwali wange etubidde. Njababuuza ngo tudde obutuufu butuuzi. Ekisookera ddala. Yes sir. Omuzanyi Mason Mount alina emyaka emeka? Alina emyaka 27. Emyaka 27. 26. Ku bibiri ekituufu kye kiriwa? 26. Bakwewusatu. Mwana muwala alina Sibarenka. Yes sir. Yagenze mu semi-finals eza US Open mu bakyala eza 2025. Okutuuka mu semi-finals, mu quarter finals, kyamwetaagisa sets mmeka okutuuka ku mutendera gwali kati? Alina Sibarenka tati yatuuse ku semi-finals. Yatuusewa. Esebo. Namugisha Martin zamutwalidde sets 3. Kifu. Esebo. Keya Derek sets 4. Byonna bifu. Sets 5. Byonna bikyamu. Yafunye walkover. Kitegeeza yayiseewo nga tazanye seeti yonna. Twabyogeddeko tezinaba nakwera ssaawa 24. Osaka bulidde. Wabadde oli luddawa? Nabaddeko ne Saka bulidde akamazi. Wabadde onywa. Muddu! Sewo. Ani kapteni wa Borussia Dortmund? Kalemi Adeyemi. Ng'okedde omuwa omukugu ku myaka emito. Dag. Emiri kyani. Muddu. Sewo mpulira. Abawagizi b'essuubi wadde bagamba ebyebweru abisse. Ebyebweru abisse. Olina 2. Iye. Mu mpaka eza Euro. Yes sir. Eza 2024. Mwalimu group stages. Si bwe kiri? Iye. Group stages ezo mwalimu ebinja bimeka? Mwalimu ebibinja 8. Ebibinja. Nedda Muddu. Yesebo. Byali ebinja 6. Kamu. Muddu ekinywa muna erikambi muno si yakulonda mulala nnyo. Yali mukulonda. Ekisembayo. Iye. Kylian Mbappe omumanyi bulungi. Mmanyi ebitonotono. Okay. Kati era bingenda okubuuzaako ebyo ebitonotono. Mu professional career ye. Yes sir. Njagala omumenyere ttiimu ze yakazannyirako omupiira. Yazannyirako mu Monaco ne PSG wamu ne Real Madrid. Naye alonda. Tewali. Ttiimu ziri 4. Monaco, PSG, Real Madrid, ne Bufalansa ttiimu. What a tricky question. Gyatandikira awo. Omwana yagedde omuzungu what a tricky question. Yasi olina kukozesa bwongo. Wagifulidde tricky. Olina kubeera bwongo, kozesa bwongo. Bwongo tebulina kuba bwebafu. Kale, tulina omugisa. Ugamba ki? Oli bulungi? Bannange oyogeza essimbo. Do you know what a symbol means? Omusajja akulira nnyo omusajja Muganda. Okitegedde? Bwe tuva wano akusomese naye tumuwa ssente. Ekibuuzo ekisooka, Kylian Mbappe alina emyaka emeka?
Emyaka 26. 26 kakuwe. Ekibuzo ekyokubiri, Christian Norogard alina emyaka emeka? Ssebo alina emyaka 31. Wadde kufuga omuntu nkulabye bakuwe. Ekibuzo ekyokusatu, njagala ombuulire club ki Borussia Dortmund gyajja omusambise Hogras. Stuttgart ssebo. Stuttgart. We. Ekibuzo ekyokuna, omuzannyi wa ttena gwe bayita Novak Djokovic alina emyaka emeka? Alina emyaka 36 ssebo. Alina emyaka 38. Alina emyaka 34. Alina emyaka 39. Mushiija Ani ssebo. ekisembayo Yes ssebo. njagala ompe ebyava mu kifo mu game eyazannyibwa mu kunoonyako ekifo ekyokusatu mu mpaka eza Euro 2024. Ssebo Portugal yakuba France goals 2-1. Okakasa kisiriza ndamumye edda ayinawo waliwo muddu kiki? Ssebo Bufaransa yakuba Germany. Kuma ekifo ekyo ekyokusatu tekyazannyibwa. Kyasemba okuzannyibwa mu mwaka gwa 2008. So ekifo ekyokusatu mu mpaka eza Euro tekyakola ki? Tuli ffenna okyali ku Radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwebali nga ate mugyekuumiddeko, mwebali nga ate muwuliriza. Tugenda wa Sabrina agenda kubeera nga atagata obuliro, babe bani abayiseewo, bani abeeyongeddeyo. Naye nga bannaffe abavubiridde okufataliza ekigimusa ekikuta akati ensangi zino tugamba nti kyefunire kiteeke mu nnimiro yo osobole okubeera nga ate ennimiro wamma ogifuulira ddala ennungi okuzaama mu kaseera kano. Njagala okutegeeza kuko nti kyekigimusa ekigenda okubeera nga tekiwa vibe ennimiro yo yonna esobole okubeera nga etuna green, kikuuma obutonde kubanga tekirina bulabe ku butonde bwansi, kiguma emirandira obulungi ennyo, ekibala kino kigenda okubeera nga tekivaayo wamma nga kigumu ddala. Kale no kigoba olungi mu ttaka, ofuna amakungula amalungi ate nga kyongera ekiriisa mu ttaka. Kiyambako ekimera ky'okukula obulungi ddala mu bwangu ddala. Kirimu ebika 16 ebyebirungo ebibala bye byetaaga nadda mu kaseera kano okulaba nti bikula bulungi. Tugamba nti kiteeke mu nnimiro just ennaku 14 ng'omaze okubeera ng'ate oteekamu olunaku olwaleero. Kale no gwalima ebijanjaalo, alima emboga, alima green pepper, ennyaanya, emmwanyi, biringanya kw'ossa n'ebirime ebirala byonna byonna osobola okubeera nga tokiteekamu ennimiro n'etuna green okuzaama. Abalima kasooli muliddemu nga balimi ogenda okwekanga ng'emisolo giriko 2-3 naddala ku kibala mu mbeera nga bwegezaako okuba nga te etambula. Ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 26. Dduka Bunnambiro, maduuka agakwiye okumpi osobole okubeera nga teweefunira green crop fertilizer mu kaseera kano ekigimusa ekigenda okuba nga tekikuwa amakungula amalungi. Kussa bannaffe aba Valley Cave Restaurant, njagala okutegeeza kuko bannaffe aba Valley Cave Restaurant bagamba nti yitayo osobola okubeera nga teweefunya ebyokulya n'ebyokunywa ekyemisana n'ekyeggulo. Mu kaseera kano ekyeggulo gye kibi kyamaze dda okubeera nga tekijja balinze ggwe, ate n'enkya ku makya ekyenkya kijja kuba nga kibaawo. Mwabalina emikolo egy'enjawulo musobola okubeera nga temuyitayo ne musobola okubeera nga temwefunya babafumbira ku mukolo. Mu butuufu ojja kuba okkiriza nti Valley Cave Restaurant yesinga ku noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35. Abayise ku mikutu gyaffe, ku mukutu gwa WhatsApp, omukulu gwe bayita Muzeeyi Bbanga
ow'ekibanda emusuubiro n'ogamba nti owagira wa Chelsea. Then omukulu gwe bayita Nsuruga Umar ekiju nze Arsenal kwesiva awebulipira ng'ate gy'oli. Nanze Regan Rooney ekibale kooki ku Arsenal kwesiva. Omukulu gwe bayita Sylvester Pro n'ogamba nti olipira omuntu walijjo ensonga ogenda mu maaso n'okubeera nga tozigoberera bulungi ate bonna batulabire Justus okuva ali mu kimanya. Ogambye nti mwebale kuweereza Modu Dennis omuwagizi wa Masaka Sunshine FC kwenfiira. Omukulu gwe bayita Carlos Charles ekyawagonya mu nnakato g'okupiira n'ogamba nkuwagira keeya. Then omukulu gwe bayita Jovin Reigns owa Man U kwesiva I support anyone of Man United mugwa mwenna. Omukulu gwe bayita Maxson keeya ku ntiko. Then omukulu gwe bayita Nzeziwa Rogers ekifamba coach mpagira byadike ow'ekifamba kale webulipira ng'ate gy'oli. Nze Segawa Aban ow'ekaleere big up money fans webulipira ng'ate gy'oli. Musawo Mukasa ekyotera nze Arsenal kwesiva abamanyi saagala kumanya. Omukulu gwe bayita Nikodra Miles ndi mpalampa mu kibinge Modu Dennis kwenfiira webulipira ng'ate gy'oli. Nze Joshua Emisaali kwendi antumbudde Modu Dennis kwesiva mutu alina abawagizi. Nze Kalanzi Joel Munyendo okuva siva ku Chelsea webulipira ng'ate gy'oli webulipira ng'ate oliriza. Mulondo Derek ogambye nti oli wali mu ndeeba lw'ebisiisi n'ogamba nti kuli nnyo ku Nantamegwa webulipira ng'ate gy'oli. Farouk na Musoweto mpagira Dennis webulipira ng'ate gy'oli. Teacher Fina mu Kosovo kyabakuza mpagira oyo wa Arsenal kubanga Arsenal kwesiva kale. Tamukedde Roni webulipira ng'ate muliza. Ono yennyina Joseph the Incredible ogambye nti owagira wa Arsenal nawe kwotava. Then omukulu gwe bayita Katalemwa Regan Enakagongo byakabanda Rakai munna Elkambyo Modu Dennis yewange ddala tutuswaza. Derek Manu ekimyuka lwamaga kwoki kwendi mpagira abamanyi bonna. Then Dixon from Pumude abo bazze mungole ntateka kulinnya message kijja gisoma. Then omukulu gwe bayita kubanyize nnyo. Nze teacher John ekyabakuza ku Victoria's Primary School ogambye mwebale kuweereza webulipira ng'ate gy'oli nebulipira ng'ate oliriza. Abdul Shakur Riyadi kwesiva nze Mahad ekifamba. Hussein kwendi ndi Nakasozi Buddu naye Riyadi yeberere mutazannyira mu ssente. Kale nno Martin webulipira ng'ate gy'oli Martin akayiwa Cosma ogambye nti oli kyesiga kwendi abakulu mubandabire coach mu studio babiri gyefuze. Omukulu gwe bayita Adwin Azawi omuchwa mawogola kwendi mpuliriza. Abakochi nek naye Kaushibaliba tuliro bijagenge. Omukulu gwe bayita Arafat Chelsea webulipira ng'ate gy'oli. Then ngenda kusembyayo n'omugumya Hazard Michael Nankondola Bitakuli Tundin naye webulipira ng'ate gy'oli webulipira ng'ate oliza. Namwenna bananga bagyekuumiddeko team sports mwebale nakosa team Elkambyo namwe mwebulipira ng'ate muwuliriza. Namwenna mwebulipira ng'ate ensonga musitambuza bulungi. Katugende wa Sylvia Sabrina okuva eGomba. Neyanza nnyo neyanzeege ambuuzako gwena eyekuumiddeko 98.8 ya Radio Buddu Radio Monto wa bulijjo n'antameko w'ebyemizannyo 25 tuli ku mutendera ogusooka olunaku olwali mu studios. Tubaddumu ne mwana mulenzi gwe bayita Modu Dennis omuwagizi wa Masaka Sunshine FC awagira essaza erya kooki Kosani Club ya Arsenal. Tubaddumu ne mwana mulenzi gwe bayita Abdul Shakur Riyad Kabiito awagira essaza erya kooki NEC Kosani Club ya Chelsea. Keya Derek omuwagizi wa coach Vipers ne club ya Man United Kosatwindo Mugisha Martin omuwagizi wa club ya Man United Madrid ne Masaka Sunshine FC. Ntandise ne mwana mulenzi gwe bayita Modu Dennis omuwagizi wa Masaka Sunshine FC essaza erya kooki Kosani Club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawo omwapu ku saidi ye ekyaganye ebibuuzo okubeerako ne mu ggwanga erya Uganda by'okulonda n'abyesonyiwa. Nkutte akabonero akamu n'engattako obubonero busatu ewamu omugatta afunye obubonero 4 era yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero. Anenzezaako mwana mulenzi gwe bayita Abdul Shakur Riyad Kabiito omuwagizi wa club ya NEC
essaza erya Kooki ne club ya Chelsea. Ekibuuzo ekyawa omwapu kyagaanye ku sayidi ye era teyafunyewo kabonero yadde n'akamu. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu. N'afuna obubonero 3, yalonzeyoko ebibuuzo bye 2 ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 5. We tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6, yalonzeyoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte n'afuna obubonero 8. Ankutte obubonero 5 n'engattako 8 ewamu omugatte afunye points 13 yakutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Mwana mulenzi gwe bayita Keya Derrick omuwagizi wa Kooki Vipers ne club ya Manchester United. Ekibuuzo ekyawa omwapu naye ku sayidi ye kyagaanye. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu. N'alondayo kuba ebibuuzo bye 3 ewamu omugatte n'afuna obubonero 6. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6. N'alondayoko n'ebibuuzo bibadde 2 ewamu omugatte n'afuna obubonero 8. Enkutte 6 n'engattako 8 ewamu omugatte n'afuna points 14 yakutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero. Akulembedde olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe batatu n'Omugisha Martin omuwagizi wa club ya Manchester United, club ya Real Madrid akosa ne Masaka Sunshine FC. Ekibuuzo ekyawa omwapu kyagaanye ku sayidi ye. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3. N'alondayoko ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 5. We tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9. N'alondayoko n'ekibuuzo kibadde kimu ewamu omugatte n'afuna obubonero 10 ng'abujja mu international sports enkutte obubonero 5 n'engattako ne 10 ewamu omugatte afunye points 15. Abayiseewo ogenda kumutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita Keya Derrick omuwagizi wa kusaza erya Kooki Vipers ne club ya Man United akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero points 14 akosa mwana mulenzi gwe batatu n'Omugisha Martin omuwagizi wa Masaka Sunshine FC, club ya Man United ne club ya Real Madrid akulembedde ne points 15. Kale okyali ku radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebali ddala mwebapira nga temu gye bani banna nsookera ddala okutumirako eminywanyi gyange ndaleseeka munywanyi Ssebasajja Julius Juma Jumongo byebyo bwe bizze ate omwaka ogujja inshallah Allah nga tusobozeseza tujja kudda nga tuli well prepared. Munywanyi wange Mugula Sharif ebitobe bizze omwagizi wa Liverpool naye Mukama ajja kutusaasira tukomewo nga tuli strong. Bamperekeddeko Masters wa Rogers nkutumiddeko Kajjambo n'omukyala Mama Kai nakutumiddeko nnyo naawe Akajjambo. Kale welcome Sebo wange. Simanyi kyonna nnyonnyola bantu gwamanyi. Osookera ddala bambi notonera abaguzi bange bonna. nti si bw'obeera nejja sonna kutubadde. Sijja kwekwasa ekyo. Sijja kwekwasa ekyo naye kirabika nzaatereesereese kimala naye nga mbasuubiza. Nekyali kye mbagamba nti ennume Omuganda agamba ennume ekula bigo. Nkakasa nga olunaku olulala nja kukomawo bwolya luliba olwange. Naye nga nyongera okutumirako bakwano bange bonna abali eyo bannayirikanjo bannange betutambudde awamu abannyambyeko abantumidde abadde banneesize naye ne bigaana. Mwami Sadaati Madamu Sidi Mr. Conrad kwagala kwe n'akasimu akankubijje n'agamba mpatuuka okuba omwana oyo ne Gulya Gerard yabaddeko wano eggulo naye nga muntu agikambiyo nnyo nebigaana Masase Mwanga
ne musawo abaana abo bonna mbatumiddeko nnyo bamerani kalosi n'abalala nentumirako ne Mr. Tom tumusiime oba maleeyo banatera okuggwayo mukama wange musiime Tom otumira nnyo era mwagala nnyo okusemberayo ddala nsembyeyo bazadde bange bangi omwami Kibalamu Augustine ne omukyala Naluuje wamu ne bakojja bange bonna njabasemba mbagala nnyo mwenna owerikambiyo bannaani amanyiso gategedde naye ngenda kuwagira omugisha Martin kwandoza bwe tulinamu yekka nga owerikambi yalimu okuba bujjo mbadde ngoberera abanajja mpozi naye nga abakayitawo yoono yekka obuwagizi baffe esamba bunyini mwabagizi mugusamba bubi ne mudde eri ate ne mwavuma lwaki babakubye lwaki biki ne mubiraba bino byabongo kale ebisigadde bino naku lwenkya mu nteekateeka ya Nantameggwa tulina Bukenya Andrew owa Vipers, Mutebi Michael owa Masaka Sunshine ne club ya Arsenal, Lule Evarist owa Chelsea n'essaza erya Buddu ko Sansumba Bite owa Vipers ne club ya Manchester United. Tugenda kubanga tumulamuuko then tujje n'eddakiika ezidako ez'enteekateeka tuba tukenke sports special tova ku Radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo.